bulamu tuba events ate bulamu wakajjako mutuba events era byonna byebimu just musically obimanyi oba oyitawo isi nti mutuba bulamu mutuba events kale naye nga kyekimu tewali nnyo njawulo kale celebrity track kwaniriza gwatulaba Josa gwatulaba kansubire nti obulamu bulungi emirimu gitambula bulungi mu nsi mwotulabira kyemanyi nti ku YouTube mutulaba mu nsi yonna wonna wosizo ng'otulaba kyokola kyamaanyi nnyo abaana bali mu UAE abaana bali mu buyumba abaana ba house managers ekiri twakijjawo twakidirisa abaana bano mwewaddera nka mu nsi ya Mukama ba house managers abali mu Jordan, Saudi Arabia, abali Dubai, abali Abu Dhabi, abali Omani, abali wala video tujja kwatambulira naye nga mwenna muli mutya kansonti muli bulungi kale n'abasama bayita abasama nga muli mu America amayibaga nti abasama bava mu America yokka kale nabo tubatumiddeko mu Los Angeles bagenda okubeera mu causes mu Las Vegas ng'ennaku z'omwezi 3 August paka ng'ennaku z'omwezi 6 October September omwezi ogw'omwenda si September kale ekintu mukikwasaganye bulungi awo agamba atya Beka mulimira nsongo zikwasaganye otya muganda wange awo mu USA olunaku olwaleero omanyi tuyina mu Uganda tuyina abayimbi ab'enjawulo tuyina omuyimbi omanyi oluyimba lwe waluwulirizaako naye ng'omuyimbi tumumanyi waliwo kubanga omanyi omuyimbi naye nga tomanyi luyimba lwayina omanyi ti byanjawulo ekituufu ate byanjawulo ddala ddala waliwo n'aluwulira obuwulizi ani yayimba oluyimba olwo naye nga waliwo gwe bagamba nti oyo muyimbi nange mmanyi muyimbi nange mmanyi muyimbi naye nga ate n'oluyimba talumanyi musa yayimba ki nange simanyi weewaawo olunaku olwaleero negatiddwako omuganda wange Amos Lovinz basinga badde basutreaminga online ku Rock FM mutera okuliza oluyimba baluyita finally streams bwe ziba zambuka oba olaba nga lutambula yono Katonda akolera omuleeseeko tunyumyemu industry akabanga kagimazeemu agisanze atya bitambudde bitya mirimu gitambula gitya studio agisanze atya muwandiisi oba ayimba muwandiikira n'ayimba kansaba tubuuzeeko abalabi ba celebrity track amannya n'eddoboozi nze Amos Lovinz Semakula Amos Lovinz Semakula nga neddira Lugave oli wa Lugave ndi musajja wa Lugave naye base impozi muba misa kisemakula yegwe Semakula yenze Semakula era Semakula namakula yenna waali towata tabaako kyayogera namakula simanyi bannamakula Rema namakula tuteesa buteesa mu ngeri mufunira omusajja okitegedde naye nga si kwefuna weewaawo Amos Lovinz kwaniza ku celebrity track abantu abatulaba ebiseera ebisinga platforms bantu balowooza omuntu okujja ku YouTube kuno ku interview konna olina okuba ng'okoze nnyo kikubye nnyo naye tulina bakyali baffe bali mu industry muno nga alina kyakozeewo naye weewaawo temulaba mutegeera bwe tuba nga tetumuleese ne mumutegeera toli mutegeera okitegera mwe mwenyina omuntu mwe otegeera abantu baffe bano nga tubaleese n'omumanya yono yakola kino yono yawandiika luno yono yakola kino kwegamba nti nekiba nga kitambula bulungi Amos first things first tutandikire ku industry oli muyimbi ndi muyimbi industry oli muyimbi aki ekirala kyokola owandiika emabega mbadde ekyaddala sijaga nti kati nkyawandiikira nnyo ekiri awo naye nga ndi muwandiisi kubanga mbadde mpandiika ebbanga lyange lyonna erisinga mbadde mpandiika ate nga I arrange songs okutereeza ennyimba oli ayinza okujja n'oluyimba lwe ng'ebyaddala lulungi naye nga lulina ebiruulamu okulufuula oluyimba n'otereezaamu oba okumudirectinga music director kati mbadde nga mbikola byebintu bibiri naye kati ebyaddala commercial okujjira ddala mu business ndi muyimbi waddala kati oli muyimbi biri ebirala weewaawo obikola naye kati mejale otunuulidde kutambuza music wanga gw'oyimba weewaawo industry eno gimazemu bbanga kifa njagamba gyonna nga tugasa okuva eri yonna emabega ebyaddala giyinza okuba emyaka nga 7 myaka 7 lwaki ngamba 7 ngasse n'okuva nga tonnamanyika nti wali yakutegeddeko yadde
neyanziza ssebo ekakuggyeko ssebo neyanza taata ngattako ne giri nga tonnategeera ndongo etambula etya oba ekitone kyanjawulo otuuka mu studio omuntu amanyi ddala ali musical atuuka mu studio ng'amanyi kiwandigaye nga ku beat si ye mugoba wabula ng'agituulako bulungi naye era naye aba ne byalina oyiga kati n'egyo nagyo bwe njigattako okuva naye nga njagamba nti kati okugira ddala commercially buli omwaka gumu nga n'emyezi gijjo mwenfulumirize ennyimba ezo bwe weetunulamu gwe ng'omuntu do you have a musical background oba mu family mulimu omuyimbi oba watandikira wa olyoka ogye mu ndongo eyo kakati okutandikira ddala okuyimba okugamba nti nzije kankwate microphone eno waliyo ekifo e Masaka bakiyita abamu bayitawo ku sawuna edda ewalinga Bank of Uganda mukka oboozawo emmotoka kati nokkeyo wansi ova Masaka yesebo oli munabuddu yesebo anna ekinyanyanya kyavira ddala eyo yesebo kati abantu awo baakubangawo live band waliwo omwami nzijukira bamuyita John Hill Chobe yali aleesewo auditions za kuyimba ng'ategesa abaana kati ate nga nze waggulu batulimmanga bwe tuti kati ffe tusula waggulu ate nga muzeeyi takukkiriza kubanga nze kuva ddanga mbeera nnyo yimbayimba ne bwoba oyoza bintu obeera mu kuyimba oyisaayisaamu awo ne ku ssomero kubanga muzeeyi yayagalanga nnyo nsoma eddiini Oluwarabu kati nga naye nga endongo eno eringanga ddala ekukwata muli ng'akukugira oluusi olumu anaabakyo ndongo emmalamu naye omanyi talenti bizibu ekivuga bakikubira wali wansi okiwulirira waka ndongo eno kati kwolwo yali ategese endongo waliwo omuvubuka bamuyita yeyita Kax Uganda oba wali omuddeko bamuyita Kax Uganda kati yali asinga mu butuufu ng'ebyaddala kubazze mu auditions ezo owulira wanjawulo bw'afulumamu ebweru bweti twalinawo omudaala muzeeyi ng'omudaala ogwo twagukola gutunda mandaazi nga nsiika amandaazi nengatambuza amenvu ago nengatambuzanga kati nenkomawo nentuula nga nina akapale kange nga kekaweramu okoza ekiro kumakya n'okakeereramu nga gwe kwoyagala obimanye n'ovimbamu awo naye nga mpulira njagala endonga bagikuba nenyimirira wali ebbanye nga oba nnyinza kukwata microphone enomba ebiseera byandi kusasula ki Chris Evans nti byandibamu enkayana kati nga balukuba kakisajja ayinya ku stage ayimba mu auditions nali tuddewo nenga naye oyo mmusinga nga naye mmusinga naye nkoze nti omubuuza bubawandiika bw'afuluma ebweru nenzija nemubuuzaako nemugamba yebaleko papa nti bw'afuluma ebweru wano eno nemugamba Kax namugamba bakuyita batya taata nange ndi muyimbi nze gwolaba naye ngamba nyimba simbangako ku stage nyimbira waka nga njoza bintu nyimbira we tuba tugenze eyo bwe baba bakubye baziyita kaswida n'owulira nga bayimba n'ogegenyamu nangamba olaba yalina olimba baliyita Doreen nga njagala yimba nga gwe nemuganza olaba ninga nga Azizi ndi muzibu nnyo nze nnyimba ninga nga Azizi nga nayimbye ensula ntebe nangamba nyimbirayo luyimba lumu nenyimba oluyimba lwa Chris Evans nanga soko nyimbye nemuga kati kakuyimbyemu luno olupyo olwakajjo lwa Evans oyo oluyimba kyolwo bwolonda byandibamu ndikusasula ki ndikusasula nanga nyimbiramu nemuyimbiramu ne kati olwo eddoboozi olivuga otya totyamu anti kati oyagala okakasooli naye jjukira mu mutima gwo wagaye musinga ng'ali ku microphone eri ng'oluusi bwe baba bakuba ne live band weyandiyingiridde owulira tayingirirawo noga gaye owulira bwakoze ensobi yandiwadde ayingira bw'ati jjukira gubanga mupiira mu kisaawe basamba ali ebweru naga singa musaze n'ateeba wali nga tomanyi kiri mu kisaawe jjukira bakolanga rehearsal nga nze mpulira mbeerawo afuluma ebweru kati ansiima maze okumuyimbira waŋŋamba kati ojja kujja mu nnyendo wali wenkolera baali babazzi
ojja kujja onsisinkane naye kati ng'ate nina okusaba muzeeyi naye nga ngenda musabira ku nsonga ki nti ye era ngenda kukola ki ngenda kukola ki gyendaga nti ogenda kukola omulimbe ki nga mutuufu tolina wojja mulimba nti ogenda kukola naye okuyisa amangu nti endongo eno yajja ensikampola kyajja ekiseera ne ngenda nga nnyingira mu bbandi omwo munda nga bakuba n'ojja n'oyimirirawo ne bakuba omwami bamuyita Saamu kati musumba bamuyita Mawanda Saamu kati ne baba nga bakuba ng'obeerawo era ne lufuuka oluyimba lwandikusasula ki ne lufuuka oluyimba olwange abamu nga bantuumira ddala Evans olusoko twemukwawo ku kagundi katambula byandibamwe kayana mundeke swityakuamuwase nanungalapa nga wowomereza ne bagamba nti omwana oluyimba lulwe sebo ne banfuira ddala ssente olunaku lwensookera ddala lulinnya ku stage nga simbangako sente nga mpitirivu lwe bantuumira ddala erinnya ne bagamba bannaye loovwa bannaye waliwo omukyala yajja mukyala w'omu Masaka mukulu bannaye loova naye nga ndi mu kapale kange kali ngamba ono tayagala kunkubya miggo ng'oluloova kitegeeza ki ate nga olwo mmanyi kati nzija ngera bwe tujja ne mbuuza Saamu oyo ne mbuuza mwami Saamu Mawanda ne mbuuza omukyala oli yampise olaba otya erinnya eryo bwe ndyeyita kakisina nga aweyite hot b hot bread oli kagati kali akookya nempulira nenga naye omusajja ono hot b nenga naye wayi kayinza okukola kati kakisa avaayo ajja e Kampala olwo nze mbaddeyo mu bbandi nzija nkulaba Saamu bankuzaakuza bwenyera ku ssomero bwe njoza ku mmotoka wali eri bw'ova ku ssomero luwummula ng'era omupambanyi yenna kubanga muzeeyi yatuuka ekiseera nga tulinamu obuzibu bwa step mam ewaka ng'ebikono bingi okitegeera step mam nga abakuba ekikono awo ekikono nga kingi nnyo bwe wasigalawo ewaka anti kati olwo muzeeyi n'atusikawo abaana agenda atusikawo n'atuteeka eri mama nga waali wano ekazo kati nga mwe mwasigala eri mu kyalo ne muzeeyi nga alinayo mama wamwe omulala nga gyali gwe tukuze naye kubanga nze nkuze nnyo ne taata wange nakula naye nnyo nga naye olumu akutano ojje wa mukadde ate n'obeerayo eri naye mukakitammwe nga kasipidi kwabavugira kangi nga kangi tho nti ate mbimanyi naye ate era nga oluusi ng'era omuntu yenna omanyi bw'okula ebintu ebimu obiraba ba divorce mulimu ebintu oluusi kale bye baatugambanga ng'olaba era ng'okukucunya naye ate era nga kwali kuyamba okukukuza obulungi obeere omulungi lwakuba nti endeeta y'ekintu yebeera embi ekigambo oluusi oli omuntu ayinza okuba nga kyagamba kituufu naye endeeta gyakireetamu nga yenkyamu oluusi era nze nja kumwebaza kuba alina era byeyakolanga nga yayinza okulowooza yakutulugunyanga naye ate nga kati okitegeera byakusomesa naye ye mumulima bayinza oba yalowooza nga akola kyakuba giri emisumaali egya ddala twayiga kubanga twatambuzanga amenvu twasiikanga kabalagala n'oweetikka ekibbo kya kabalagala Masaka omwo n'oyita omwo n'oyita omwo mu Lufula n'Nakayiba n'ogenda n'ogagoyanga ogagoya ku ssaawa 7 egy'ekiro wavudde ku ssomero n'ogenda mu nnimiro n'osima obukopa obumanyi mbumanyi kati n'osiba emmere bulungi kubanga taata ndi mulungi mu ekyo bw'omanyi fumba taata wa kale oli omwana nga okulidde n'ogiyunja obutaleeterako lulagala ekyo nakyo ne kikubya oba ne kikuvumya mukakitamwe nga yali muzibu nnyo ate bulala naye teyali sijjaga nti yali muzibu naye ngambye nti endeeta oluusi gy'oleetamu embeera y'ekintu ekimu oluusi eba mbi kubanga buli mwana yeetaaga okukuzibwa ate ensi emwanguyire naye oluusi endeeta gy'oleetamu embeera eyo oluusi yembi kubanga gwe ne gyoyita ensobi ate guyinza okuba omukisa ogugenda okuyisaawo divorce kubanga twayiga nentambuza nga wengambye amenvu nagatambuliza nebbanga nensiika amandaazi ago ebbanga naye ng'endongo eri bwetambula Basaamu bwetambula kati kakisa avaayo ajja e Kampala awo wona wayibiranga eddongo nga mukakitaawo akola tabakkiriza otambule ogenda oyirire olwo kati ate olwo omuzeeyi nkugambye nti atujje anzijeeyo nze eyo anjawuddemu
mbeera nnyo naye eyo ku sawuna era awo abali ku sawuna bo bakimanyi Masaka abasinga bandabanga kati nga njoze emmotoka njoze olw'okuba nnoonya survival okitegeera muzeeyi naye abeera oluusi nga bw'omanyi abeera eno n'eri akwasaganya ebibye kati ate emikwano gino gye tubeeramu ne nga omulenzi olina bbeerawo otya olina okasolinga olabe enjoze z'emmotoka twakayitanga akawawulo n'okuba akawawulo ako nga bakuyita yanga yitawo wano eno anti oba wakajja osooka kwoza mipiira egyo era okitegeera era ng'oyoza mipiira naye nayina omukisa waliwo omwami akola ku Bukedde ye alabika tamumanyi oba yatwala Bukedde bamuyita Albert Kabanda kati yakolanga ku Buddu eyo gwe kyomanya nga mwegomba ng'ayina ne munna ayina studio bagiyita oba Tukke oba muganda we oba Henry oba bwebityo naye nga bwe bampa emmotoka yaabwe nga nze ajooza babazaalawo omukono awo mbamanyi abo gwe kyomanya nga emmotoka yaabwe nze ajooza naye nga n'ekyo kyokka okwoza emmotoka ya Superstar akola ku radio nga mpulira kyakabi gwe kyomanya nga awo wonna ku lubenga awo wetwakoleranga nga baga yanga duka genda emmotoka kati ate nga abantu abasinga kati bali baŋŋaana okwambala empale ennyimpi nga omwami yali akulirawo yagamba bajja bakwata omwana ono omukozesanga ne muga nja kuyiga nze nja kozoze kwembeereramu kale nja kukutemeranga ku musaala gwange era musiraamu yonna gy'oli nkutumidde oba simanyi oba akyaliyo naye ndoza ndi munoonyaako nampanga omulimu nembeerawo nenfuukira ddala kafulu nga buli mmotoka ejja bamala kubuuza yanga aliwa yingini eno ajooze yamanyi okwoza wano naye nga newemba njoza endongo efuuka endongo olina ogibeeramu wali kati ebyo ebiseera oyo okuta ku mpiira nga bw'oyimbayo kayimba abaddaada era nga lumu namalako batule y'omusajja omuliro kati ajja okukuba nga namaze okwoza ajja okugikuba serefu nga teyaka ne nganzisi bagenda kugamba musiraamu emmotoka ye bannaye simanyi bagenda kungoba kati ate ojjukira otandise ofunamu kasente okitegeera ofuna baatuwanga 3,000 5 ku 3 kati bakabanda abo basingangamu ng'olumu abamanyi n'okundeeterayo kino ekintu kya kisplash akinaga yanga ekigundi ky'omwe ekiri awo kati nenjagala nnyo erinnya eri hot biliveeyo neŋŋamba abannange be twakolanga ne mbagamba bayimbiremu ne mbagamba nze bampita hot mujje wali ku sawuna mundabe ndi wakabi nyimba ne mbagamba temuddamu kompita njagala kabanda oyo akimanye nti ndi yenze tomanyi ayinza okumpa omukono n'enfuuka sita naye omukisa ogwo saagufuna kubanga nakati simanyi nti akyasobola okunzijukira naye bw'alikula baalikujjukira tomanya mumanyi buli omu alina kyakwongerako buli mpiki yonna ekutuulako erina kyekwongerako nenvaayo takisi bw'avaayo e Masaka okujja e Kampala olwo munoonyeza ebbanga sikyamulaba ekimunoonyesa nawandiisa akayimba njagala nkamuwulize ng'okamuyimbira abadde atya mulage nti ndi muzibu nnyo ate kati olwo nga ngulanga akatadooba nagula akatadooba nenteekangamu amafuta nensulanga okwo nga mpandiikanga ekiro naye nga mwosula mulimu amenvu agagenda enkyokukola pa ngera bubimanyi embeera osula omwo menvu obuwala awo bonna obuli awo bukumanya ekiro obeera ku stage wali olina okukolayo endongo eyo oluyimba baluyita akwagala nalukola baluyita akwagala nemuyimbiramu nemugala kakisi namukubira simu olwo baŋŋambye agenze maama wampadde essimu nemugala kakisi nakoze oluyimba bo baalikodinga ddanga ngamba waliwo producer yakola stamina bamuyita oba simanyani kubanga ye yali ansingako era emyaka nga musajja mukulu sigundi Alexis Kalema Kalema nangamba nga yakola bulungi nja kutwala e Kampala naayo oba kiriba kikyaninnye eggaso oba linki eyo ng'entutte ovudde Masaka oyingire ekibuga ogende olikodinga naye olunaku lumu nageera ku majja ne neesulamu akambayaaya neŋŋaana etta
mukadde nampita nenzije Kampala mukadde omukyala nalinya Costa we bayitanga ewa Kamulu kati waliwo we bayita ku Umeme ninya kutolinnyo otya ng'ojjawa gwe kyomanya nti nagamba ngenda Kampala abantu ab'e Masaka mwasalawo nnyo namwe mulimba kuba nali maze okwogera ne mukadde yo najjanga nempumula nga mbeerawo buli kati olwo bammanyi kazaawo kitegi wano mukadde wabadde neŋŋamba ŋŋenda neŋŋambako be nagamba nenzija mukadde neŋŋenda ku Costa wali ku makya wali ku makya nga nina akasawo kange buno bwe bateekamu neeti waliwo eyakampa ewaka oli yakajjamu ennyumuze yalina ennyumba z'abapangisa kale omupangisa yakampa yajjamu neeti kale omupangisa oyo yakampa naye gwe kyomanya bannaaye mukama era ddala waliwo oluusi lwe weetunira n'ogaba ebyaddala mukama akola ebyamagero ebyaddala wako oluusi tetumanya ate oluusi n'engalo ze tuyiseemu oluusi tuzeebaze oba mbi oba nnungi naye tuzeebaze zo tetulema kwogera ku zo nti zakukola zitya nenkwata akasawo ako nali nakatereka nendeekamu empale yange eya jiini nendeekamu engatto nenkuba essimu e Kampala nembagamba maama nzijja nenkubirawo ne baganda bange bawo ne bagamba nti nzijja ne baŋŋaayo kati ate ebiseera ebyali bigenda mu luwummuleera neŋŋaa nzijja nenninya bannonawa ne baŋŋaa gamba takisi ekuteeka ennateete bulijjo bwe tubadde tugenda otuuka butuuse wa mukatti nga bakuleeseeko buleesi neŋŋaa naye musajja nantuuza ku takisi wano olaba bwe oyingira omulyango awo waaliwo kalinga kafiriiji awo naye nga kabuguma nentulaawo ng'akoojja kyenzigera mu takisi omwo mwalimu omukyala bwe tutuuka mu kkubo oba waaliwo oba lwali ebiseera esijjukira oba yali Lukaya n'agula gonja n'ennyama ng'obwedda balya naye nga mpulira enjala ennuma olwo nali namaze saalidde ekyeggulo ng'era omanyi obulamu buli bwe nkugambye wakasolinga nampaka gonja bannaye nendabanga wakabi asinga nga neetaaga mumwetikkireko n'ensawo ng'ava mu mmotoka ne tutuuka ne bantuusa omusajja naŋŋaa weewano vaamu nalina era omukisa bwe muwa ssente naŋŋaa nedda zireke olwo nno ssente mmeka zaali 4,000 ngenda zimuwa ng'ovudde Masaka naye baleeterangawo ndoza nga nnusu nga kanaana something kasanvu bwe bati naŋŋamba zireke kondakita yali muvubukavubuka yalinganga bwolaba nga mujagujagu nga kakisi bwe yali kyensobola okukugamba kakisi mumpimpi bwati naye obwongo bwogi nnyo nga nteeka mu paaka awo waliwo ka mobile money aŋŋamba wa mobile money nina ennamba eri kapapula njagala kukubira ku maama wange wano bamukola nga natuuse kale wa mukadde oba yali yalazeewa oba yalina emikolo mwalaze ng'eyingira essaawa 1, 2, 3 nga nnyingira paka kiro kati ate alina bambi okuva emakindi ajja nnone kati okukatinga story short ava eyo ajja mpiikingawo omukyala oli owa mobile money angulidde ekyemisana ng'era omuntu ayingire ku Kampala yanyaniriza mu ngeri gye tasobola kukkiriza ovudde Masaka n'obwakataalabu kubanga bulijjo ekibuga bulijjo badde ojja bojja bw'oba ovaayo wa mukadde baggulira engoye n'oddayo ewaka eri luno nayo zze nga ggwe era ne papasa ekuleese kubanga nali njagala endongo bale nga mpulira nsobola ne ŋŋamba mukama awo wonna nga tosoma kubanga lwaki era ojose n'obuuza ekibuuzo ekyo okusomola okutangatangamu step mama oli muzeeyi school fees tezituukayo essomero libanja oba okitegeera ndimanyi wandituukidde banno baba bagenda okukola ebigezo ate gwe nga bakufulumizza sente tezituukanga
sente zabuze naye ng'ate balaba muzeeyi aleka w'amaanyi kitegeera naye nga ndoza ekikono kinsiza mu mbeera eri yonna nga nnoonya survival. Ate nnyimirirewo ntya nga nze kubanga kuva dda nze nagamba nga nze ba divorce nze nagambanga era ntera n'okigamba abantu ne mbagamba lunaku lumu nja kubeera sita mbadde nga nkyogera naye kinjagaza okubeera sita ddala ntunuuliramu waliyo abaana abali mu mbeera nga mwembadde oba mwenayita nga talina sse esobola kugamba abantu ne bawulira kigambo kye nga newakale bajja kiwulira naye ng'ate yeetaaga obuyambi. Kale bwe nti era nsaba Mukama bw'aba mpadde obusobozi kubeera nakati tukikolamu yadde era tetunnaba osikaasikayo bw'osobodde ne banno n'emikwano gyenkwatizaako n'oyambako oli ne muyambako ono aze mukati famire tukikola nga bulamu mutuba ne tuyamba abantu ab'enjawulo oza kijja kikula naye muli njagala ekulire ddala ng'omuntu nsobola okuba nga bw'oga nti njageza ku Kenzo alina foundations ezo eziyamba abaana ndabira ddala nga kyekintu ekituufu ekyokukolera ddala nga mpuya nga nkyegomba ne bukya ng'abaana bali awo nga 100 bambi obayambi obulamu ne bukyuka kubanga bo okitegeera mu bulamu nkyagala. Amos olugendo tuluvuze tulujje mu kyalo tuyingira ekibuga kati njagala tudde tulabye Jane Music watandikire mabega eyo n'okutuuka mu kibuga Kampala osalawo ddi ogambe nti nkole music owange ntandika okufulumya ng'ovudde ku music oli wali obacking ba Chris Evans nga odda mu nnyimba za Chris Evans wano mu myaka gino ddi watandika kugamba officially kati ntandise okufulumya oluyimba lwange olusoose luno lwensuubira okubanga lugenda kunfuula ekyakabi. Kati we nabeera ngaawe wa mukulu wange Makindi we natuukira ku madirisa awo kuba siri mutambuze siri muntu nnyo nzunze ebintu byange era kwata mpola naye lumu bwe nnakya kubanga nnafumbanga nga bwe ngambye nga nze afumba mukulu wange n'agenda n'akola nankomawo nga nze afumba n'enjoza engoye ne muyambako ng'era omwana ewaka yenna mba nzikirira olumu amadaala awo ku madirisa bayitayo wa Muyindi wansi awo nga nsanga waggulu awo walingawo studio bagiyita waggulu awo walingawo studio awo kati nga waliwo omuvubuka bamuyita yeeyitanga gayo tumuzze nga tumusomako Nabukaddeneza yeeyita Nabukaddeneza kati neza nga nsinkana nali nva kujjayo emmotoka ya mukulu wange mu parking nga nzazitereeza ne bazooza ku lw'omukaaga ne tugenda ne tukola mu mikolo n'ozitereeza gwayina okulaba zitambula zitya emirimu gyali kati najja nandaba nali nvaayo bwe nti kata mutombe nengera omanye ekibuuku nsemu ku mmotoka jukira eri mubwakanaabe wavuganga newaka emmotoka ya muzeeyi wagijjangawo nangamba gwe nze mbeera awo waggulu awo out of the blue tetwemanyi nemugaa nze nange nno ndi muyimbi bampita Hot B ngero kyali Hot B nangamba ojja kujjawo kwadde offer y'oluyimba waliwo producer wakabi nnyo bamuyitaayizayo ojja kujja akolereyo oluyimba nakeera kati olwo ntandise bwe nkola wali emmotoka ng'era omupambanyi nkugaye kuva dda nakkirira ekibuyaawo mu katale nninawo maama waffe era akola mu ngatto awo anjigiriza engatto okitegeera kati olwo ndabye obusuubuzi bwe butambula nga bwe naamalanga okukola giri egyewaka nga nziruka ekibuye ngende wannabu kati kwolwo nali ntandise osuubula mu kaguje waliwo omukwano gwange yampa $9,000 nengenda nsuubula engatto za 3,300 ne banfunira akafo ekibuyaawo katale nenjiwawo nyimba 5,500 nyimbe nenyimirira nga era mbadde nga ebbanga nyimba nenyimba 5,500 yambala nojja n'omwambazaamu kati nga abantu baagala nnyo kayanga kano
nga bw'obimanyi bamaama n'ofukamira abadde enkuba yatonye n'omusiimula ekigere n'omwambaza nfunawo obusente kati Nabukaddeneza bwampita ku studio nalina oluyimba baluyita omulungi oba ngenda nsinkana Isaiah Prophet naye ekiseera yayita neyita Isaiah Prophet nga yeyita Isaiah mumanyi kati Isaiah musisinkana ankolera oluyimba ng'era mpita Evans obanga mbuuza mu studio nyimbiramu olowooza oyinza yimba ngaani nga nze Aziz oyo musobola Evans ate mukuba budinda ankolera oluyimba baluyita omulungi wawona wonna nga lwakabi nnyo gwe kyomanya mu studio nga yesampa eriwo kati tujja tubondinga na Isaiah olwo lwe luyimba olusooka okufuluma ddala mu kamwa neŋŋamba ng'okoze audio asoose neŋŋaya kyatwalabanga kyokkola audio yafuluma nga tugenga ngezo recordinze mu session yawo recording yakutwalira banga ki kyoma kati munne ekyenjawulo okunze biseera singa nnyingira studio nga kasita mmanyi omulamwa nti ngenda kuyimba ku kino manyi era nnyinza okuyinga nenga naye kati ngenda kuyimba ku kino kasita kyonna mmanya nti kyenjo yimbako then nkolera awo kyantwalire era budde butono yagenda okumaliriza okukuba eŋŋoma nga nze mmaze owandiika byonna mu mutwe kuba ojja kwekanga nti siwandiise nnyo era abantu benkozeko nabutaga nti oyo ate awandiika nedda nyimba lumu nendukola nenduta nga mpulira lwakabi kati nga bwe mba njoze ngatta ekibi wali njagala bano abasidde abatunda naalukubangamu wali eri noyagala oveyo abantu bagambe mukimanyi nti nzayimba olukuba olwo lwonna olw'ekibuye njagala nga buli ayitawo agaye ndi mwana ayimba hotb naye bwe nzirayo ennyo nentuula bwe nti Isaiah nga tubadde naye ebbanga Mukama atuconnectinze kuba namalira ddala ebbanga kati nja kugamba Isaiah ate yankyusa ddala mu ndongo lwaki twamala ebbanga ddene nti naye obulamu bwe bukyuka okuva mu kirala olwo mubondinze tujja tukwaza nsinkanye recorder feelings awo kati jukira recorder feelings yaddawo banna mwali muganda wange mwali endo ng'agikola mwali anti oli musomesa mwali naye kati Isaiah ono ajja ntereeza bw'owulira recorder kyayimbye bw'owulira birala kati olwo peni ejja ekakatira ddala kubanga obwiki wavanga kuva dda ng'owandiika ebigambo nga birungi ejja ekakasa bano bapukaming bawandiikira baani besijja kumentioninga kubanga kati naye nzija ddi kati olwo tubadde na Isaiah ebbanga ankolera oluyimba baluyita nabansasaana lugenda lutya tiwannuŋŋisa ki baby tuli bannabansasaana kati amala oddukola era no oluyimba ngenda ddunoonyeza ssente nkola evidiyo kwatagana ne bakyaliira ng'olwo ntandise n'okufuna gurupu ezinnyambako abaana bafaani nsonda akasente kange mpita ddayo era okyali gundi liri erinnya olwo neeyita Amos kale lyali erinnya eryo buli omu ayita bubwe naye buli omu omuleka liri Amos okitegeera si Amos liri Amos yava mu linnya Musa naye kati bwe lituuka eno tujja omanyi ojja okula ng'era omwana yonna bijja ojja okyuka nzijukira ngamba Isaiah okimanyi twali tuyimba edda oli yaŋŋambanga nga bampita ku stage love naŋŋamba gwe Lovinz okitegeera ne mugamba nti Sami yaŋŋamba lwakuba nnyimba about love olaba otya Isaiah njagala naŋŋamba kyekituufu ky'oba okola ennyimba ezaddako olwo erinnya lwe lijja litereeza lifuuka Amos Lovinz so si Amos Lovinz kati olwo litufuuka Amos Lovinz olwo erinnya likakata byendonga awo wandiikidde Isaiah abeera akuyita n'otereza ono n'oli kati naye atuuka nga akyuse
ejo ya mbulamu buli oba okubeera mu ngatto zino tusuubula kuba ebeetonnye mbeera binnyo nga omanyi kessie kutwala Isaiah olumu nampita nangamba naye oli muwandiisi omulungi era nkwebaza nnyo muganda wange nnyo kubanga simanyi goyinza obanga oyinza oba tewakiraba oyinza oba wakirabira mu perspective endala naye ate kirina kyekyakyusa mu bulamu nnyo nangamba olaba otya bw'otandika owandiika kati ku studio waali awo bw'owandiika ne tufunanga akasente ako n'ojjangako akamu kubanga abawandiisi bafunamu aba wano mwawandiika nebyo biti nga nkwata nga mpandiika oluyimba kati commercial nzize nga nze nvudde mbiri mbadde nnyambako nga nkola oluyimba baluyita kamunguluze excuse me baluyita kamunguluze naye okuzzaako emabega katono Isaiah ono bw'aŋŋamba owandiika nga ndaba Isaiah talina budde ebyaddala nga ndaba talina budde naye yalinawo omwana bamuyita Brian Magic nga yeeyita Breezy omwana oyo nga nze kuva ddala njala nnyo okuba producer nga atandika lwa nsonga aba akuwuliriza ne mugamba Brian olaba otya naffe ne tukola duo n'oba producer wange nze nja kuyiiya buli kisoboka kyonna nja kuwandiika kati olwo tukwatagana ne Brian Magic ewa mukama waffe Isaiah ono yakuba gwayimba ne tukola oluyimba kati Brian ngenze ewange nze ebiyimba ngera bw'oyimba olulabye awo ndi awo nga yalututte ewa Aluna Mubiru nakola ennyimba bbiri baluyita nsuubiza oba nsuubiza n'olwo kamunguluze demo bwekyomanyi nakolerawo awo fresh n'azimutwalira bw'azimutwalira Aji n'agamba njagala kulaba kuona ani yawandiisa ono omwana njala musinkanako yaani tumuyita Musa naye ye Amos Lovinz ojja mundeeterako ngera Haji bw'ayaniriza abantu nga kati ankubira essimu aŋŋamba naye gwe wawewaddeko awo ekirooto divorce Wangereze kwa ne baga nti Bobi Wine yakuyise okitegeera ganda wan nti Mr. President Bobi Wine yakuyise omanyi bwe kiwulikika nawulira nali neebase baali bamumanja ne rent ne mugamba nti kubanga omukazi okumpa ennyumba yaŋŋamba mwaba kati gwani yakukkiriza tebatukiriza nakuteeka bantu ku nnyumba kati nga bakukiriza ewammwe nemugamba maama n'ebirevu obulaba butandise nkola nangawe buka mutawaanya ngera obulamu oyagala oyimirire nkola oluyimba Ajja mpita twambukawo ewuwaawo omusajja mu kumusisinkana agamba nga twakatuula bannaye nga nsanyisa obbalaba bwe yawandiisa bannaye weebale nnyo weebale guwandiika wayimbako kanzije bano mbafunira ekyokulya ekyo gwe netya naye nga nakubidde abantu nga mukawaga essimu ne bagamba nze Aluna yapise ngenda mulaba nga Brian nno ye kuba ye baali ba mukwano beerabanga ewa Isma Pro bakoze nga Ajja ŋŋamba bwe yajja okutuuka nga ŋŋamba nga yakatuuka mu ndooza yange yali ampa interview nga ŋŋamba njagala ompandiikireyo oluyimba njagala ogenda owandiikeyo oluyimba nga lukwata ku muntu mwakyawagana naye nga okyamulinamu enkyuko omwagala naye lwakuba baali bamubuzaabuza either divorce yatwalanga ebigambo eri mukyalawo kati gwe mukyalawo nti yali nsobi lwagundi awo wennyini ntwawera okuvaawo nga mugaaji kiwedde olwagala ddi ngamba wemalira ninga Brian obona omusajja atulimba like ali mu katembe wekunkubisaamu kwata mu nsawo awo asatu nga gakuba ku mmeeza kangamba byaddala gambuza asituwadde oddawa kati olaba ngenda sirina budde muddawa gakwata n'emirwalo emirala 10 ng'agiwa Brian olwo Brian
kati mufuulira ddala mugamba Brian gwaddukanya ebyange byonna gwe wange okitegeera nga mugamba gwe wange kuba nze kino kyontusizaako sikirabanga ng'ate nookyali ku ekyo noonya ne mukyala nantume naye tujja muva kiyinza otutwaliramu ebbanga nyina mufuna gwe tusigale nga tuwandiika kati embaga waawano wejjira nzirayo ku studio wa mukama waffe nkola oluyimba luli baluyita tobabuulira ebikuli mutima tobabuulirawo bakubira ngamba Brian kubira haji mukubireko mugambe mbaze nze nno mmanyi yensasudde gali asatu nawedde naye essanyu linzita nkoledde ku munene haji yali ku mukolo omusajja oyo era ajaluna bannaye weebale nnyo mukama wange weebalire nnyo ddala weebala ate omukono ogwo omugabi bwajja yalinnya n'ava ku mukolo najja direct kawiriwiri ne kamuleeta ndoza yabanga ayimba ku mukolo ng'ali mugamba nzija naye ngenda yimba wano eddakiika nzija ngenda wano ku Serena ngenda ndi mu kujja ng'ajja yatusanga mmaze oddukola nga aŋŋamba bannaye ggwe nedda oyimba nnyo biki ngera bw'omanyi ngamba oba musajja ono oba ayagala oba alimba ngambuza studio demo ya mmeka studio ya chali wange demo oba yabanga yeetaano bakozesa nga studio ya chali wange mugazi aji ya mitwalo 10 ng'akwata emitwala ana ng'agampaawo ng'addamu ng'akwata mu nsawo ng'ajjayo omudidi Brian ng'amu oba yamuwanga 2 ng'addamu ng'akwata zino 10 ziweeza studio kati tukole ekyo kimanyi divorce obulamu ngenda banga bukyuse neŋŋamba endongo erimu ddala ssente bulijjo tukolera abantu nga tebatuwa bakuyita jangu oterezeemu ono abayimbi banene abamu ennyimba ezimu zemukubiddeko endongo wano naye omusajja oyo nanjagala nnyo ajaluna nanjagala nnyo to the extent omuntu watuukira okukwaniriza mu nnyumba ya teni time oyagala kitegeeza akuyise kati oliwe wa mu nnyumba nanjagala nnyo nti kyatuuka ekiseera obulamu tubaddewo mu covid nga newe bukunyiga ng'akuyita n'akuzza nagaana edda kola bwoti tebakola bwe bati naye nga tetunayingira covid aŋŋamba njagala owandiikeyo oluyimba no nali nfunyeyo akakolo bwe nva ku mukolo nenkola oluyimba baluyita amaanyi gandi mu ggwe neŋŋamba Brian limba luno bulungi naŋŋamba kankubire haji era nga luli haji bwe bamukubira naye kanzijjaawo tuli wa Brian jejje okuzzaayo mabega wali ekinzizaayo okukola oluyimba maze osasula ddeme wa mukama wange tukoze n'aluuna ekyaddako miitingi n'etuula n'atugamba ddeme omukoze nnyingi twakakola olwo nno ddeme 2 n'atugamba sente ate musooke mugira mulindako nga Brian kati tunaddawa olusuku baluyimiriza bataddemu ekigere ne tutandika Brian nga tugenda yiiya Brian agende wa Brian jejje amuyitiramu jejje amuwa olwo nze mbivuddeko nzizeeyo ne mbugatto bwange nenga kanzeeyo mbugatto mbeerewo mpola bandi awo nga nkubira jangu tugenda buwandiikiranga wano wa Brian jejje amusinkana era neyanza nnyo papa jejje tweyanze omukisa gwe watuwa kubanga eryo nalyo ddala lye watuteekako jejje bwe musinkana nga njagala ng'era atwagala ne Brian kati nga studio agitulekera gwe kyomanya nga tusula muli nga nti tetukyalina gye tudda nga twera ne tusulawo ne tusiibawo ne tukola ennyimba ne tusulawo ne tusiibawo tukola amaanyi gandi mu ggwe ng'abayimbi bajjanga ne tubatereeza ng'abantu bayagala nnyo talenti yange bangi mu studio lyajja naga njagala kukola n'oyo ne bwaba akuwa baatuwanga emitwalo 5 2 3 ne mugabana nga nkola amaanyi gandi mu ggwe ne aluuna yali kolabo nga ndukola oluwandiika
nga mpeera ddala full authority ku nnyimba gwamanya oluyimba olwagalamu ki olwagala litya kati nga kiva ku kyokwagala ssente nga omusajja n'akuwa weemalirire ku product yo musajja ono wa ddala nnyo ba Alan Okiya abalabe genda olabe Ouma byebyo byeyagala bibakubye bw'oba si byeyagala babiggyemu mwana wa ssebo nga mpulira kyobalaba nga mpulira kaga nawulira essanyu lingi nnyo gayi ng'ata projekiti mukama ate awo waleetera covid naye ngulimba mukama we waleetera covid awo noweebaza mukama okuleeta covid nga naye katonda wa bantu bakaba covid weebaza mukama aleeta nedda kye ŋŋamba nti waleetera covid tuli bwe tuti mwambuse tuli mu kwambuka n'aleeta covid ne tugiramu tuti ne tuga ne Abraham ezo wiiki bbiri ze baggaddewo tujja kuba kimaze ekyo olwo mulimu ennyimba nali mpandikidde mukyala kusaasira mulimu olwa Maureen Nantume Tannaluta mulimu olwa Princess Amira alayika agenda Duta Babamira ennyimba nnyingi muganda wange awo ba Henry Katamba ali mu Amerika naye ettooke eryo Katamba ettooke eryo terikyatuuka oba lyafune ekoonamu eriwetera awo musajja talina ttagali oyo Henry Katamba ettooke katusooke tulinnyikiza wano tuzo tulabira bulungi Henry Katamba my lord kati bw'ata covid atukubamu naye era nga still ntambula Amos njagala emboozi olugendo lwadde luwanvu kati njagala tugende nga tufunzafunza oba olugendo baluwulidde nze ekyamazima kiri nti nkutegeerera ku luyimba baluyita Kagalanda olugenda lutya gwasembyeyo sikyasomonsibye ku nkondo olukuba tuli mu covid oba nga wano olwo family kati mukaddanda bamu ekyaddala baira njagala nnyo maama wo kyemwebazaako kiri kimu nti abadde supportive eri music wo olaba lwozanya oluyimba lwa Amos ati si maama anoonya akasimu n'agamba banaye tweyanziza bannange okitegeera so ekyo kyensinga okwebaza oba n'omuzadde era abazadde kino kigenda eri abazadde abalemesa ng'omwana alina ekitone n'agamba omwana wange tajja kukola kino nedda kyakola kyamaanyi era kirungi nnyo era mwebaza nnyo nange mwebaza kati bwe tutuula bw'abiraba n'atula n'agamba kozi yagamba bwe batuulamu ne basista ne bagamba naye olaba oluyimba olaba ebyaddala tukole commercial nga serious business then tuba twali tukola ne Brian Ebbanga tukwata oluyimba lwa Kagalanda ne tulukola audio ne tuddamu ne tulukola remake nali nalukolakolamu ng'ebyokusaaga then baluta nga bulamu mutuba tutuula wansi kati olwo tuleeta serious business ekyo wano mu covid eyo yasembyeyo then tulukola era lwe twasooka okuta nga bulamu mutuba olwo mugikola ddi bulamu mutuba bulamu mutuba ebaddewo kuba linnya lya family ebaddewo ebbanga kati gwe ng'omwana n'okiyingizamu ekintu ekyo anti era tutambule kubanga baga agitta tagiwoomya naffe twayagala tugiwoomyeko yadde ffe abagitta ne tuta oluyimba lwa Kagalanda mukama n'atuwa ne batwaniriza bulungi bwe wayita akabanga ng'era tutadde olwo tuli mu serious business ne tutta oluyimba baluyita era mukadde oyo nawulira oluyimba lwandi ku ddobo nali muyimbiramu era awo tutudde tulina we twalaga oli n'agamba naye nawe oteeka nnyo banno ku ddobo kati ne nga mukadde naye nekigambo ekyo kiri nkyetaaga okukolamu njagala n'essimu yalina sawundi ne mbuuza n'essimu omumanyi maama ng'amanyi n'essimu bannaye mukadde anti ne mbuuza maama Diina anti bwetuletumire maama Diina n'essimu omumanyi nangamba n'essimu akoze ennyimba nnyingi yakola olwa Rema akoleddeyo ne Kenzo weekend Chosen Becky
yaha bankuza era amwagala nnyo Chozenbeke ne tutuuke wa Nesimu nati genda tugenda sasula Nesimu oba tunaazijjawa naye tujja kutuukayo mu bulungi ne mu bubi ngenda tujja nnoonya mama yagamba mugana naye nga sente za Nesimu nnyingi simanyi bye baateesa ne Nesimu ne ntuukayo ne nkola ndi ku ddobo you turn me on nze ndi ku ddobo lwa laavu yo pepi buli kyange n'oyimba muyaye gwe nga tuvudde mu by'okusaaga n'okujubisa oyimba nze nkubuulira amazima mu llo oyimba si kujubisa nti oba kigaati manyi abaana bawano balya nnyo ekigaati ne kibatabula n'aziizo yali ku kamera takubye oluseke asula ntebe ate talina tabu alina oluseke musajja talina tabu asimba oluseke oyo ina lwa plastic manyi n'okweweta mu bweruti bw'owanga oli mwamu lweweta kati bwenkola olimba bambi neru abantu ne batuwera ddala omukono alina client gwe nali nkoledde yali munyarwanda era ku luyimba lwandikuddewo kwe yampulirira nemukolera oluyimba alayika tannalutawo erwanda eyo nga mpa ebigambo mu lunyarwanda nemukolera ballad song n'agitwala tebannagita bagishutinga nengamba producer nga brand naye mba nange nkoleyo oluyimba lw'olunyarwanda tugezeeko gazi ya katale nenkitwala eri mukadde nangamba kirungi it's a good idea tulukole nenkola oluyimba lwe bayita kaŋŋume kaŋŋume ne kase I tell you what I feel inside ekwalimu bye neetaga olwo lwerwadda kundi ku ddobo kati era bwe twabadde awo nga kubanga tuziwaamu ebbanga nti oyinza okumuwaamu emyezi nga 4 5 ne muzzaako nga serious business era mukadde naga tulira Nesimu ono kyamwagalamu endongo atukuba endongo ne tugenda neŋŋenda era nga bwenga ebigambo oluusi obijja mu bantu omwami omu gwe nali nnyimbira ku mukolo naŋŋamba njagala oyimbeyo oluyimba nga lukakasa ku mukyala nti oba omuntu yenna omwagala ng'omufunye finale kiwedde nkufunye kiwedde koma ku ggwe nemugamba mukama wange njaddukolera ddala nenkinnyonnyola idea mukadde era enkeera yankeerezaawo nange agende wa Nesimu okole oluyimba njagalamu ekigambo kye bayita finale kale omulamwa gonna gubeere ku ekyo kikenfunye gwe finale then nenkola finale ye release yefuuse nga bw'ogiraba ensonga essaawa zino naye ate nga simaanyi oluusi gaffe nze nyambiddwako baganda bange bangi ababali mikwano gyange bangi ababali ebweru bazze batuyamba nnyo mu bintu bingi batuyambye ebyaddala mu bintu bingi ate ngera bwenga nti nze mikwano oluusi gizze gyegimpanirira oluyimba lwa finale lugenda lutya omuntu ayinza oba aluwulira naye nga ningali muwengula nasafingibwa malayika kyova olaba nga nnigira anti gwenira kimala olokwerekute yesanyu lyange bali tubajja mu mbaawo teri bakiritwawula mpaawo ebyange mbimazeeyo kenfunye gwe finale esanyu nnira kenfunye kwera maseeyi ngambye mbimazeeyo kenfunye gwe finale ako genziwo kwagala finale kale ate ako kakolebwa omwami Nesimu yagamba olaba otya n'okiyimba finale temugala lwaki ba Nesimu kubanga is a music director nangamba teberezaamu ng'oli mu kidaala omugole akuba akalyonso finale kale yali idea ya papa Nesimu era nkwebaza nnyo muganda wange olw'okubeera omusajja omulungi sofa nga tuwumbawumba birungi ki by'osanze mu industry ya Uganda ya music biwenyumirizamu n'ogamba nti ate si kino nkirabyeko nalewulira kiwulire naye kati nkituuseeko birungi ki kati ekirungi ekisinga mu birungi byonna
nja kusooka nebaze Mukama Katonda akyampadde obulamu n'enzisa. Ekyokubiri mu industry ampadde emikwano. Anno kyekisinga nneeba. Kyendaba achievement ennene because nsinkanye emikwano olwaleero ba devotion yaniriza okuva lwe wansinkana tonneeganyangako tetulina naye n'ogaa tujja kunoonya butya mu buli ngeri bwe twetuusa waggulu. Neebaza each and every one ntaddeko omukono abantu bangi gwekyomanya mpise emikono mingi egy'abantu bangi okitegeera kati olwaleero ndi mugijo enkyo oli akukwata nono n'akusika ngera bwenge nti bannaffe baganda bange abali eweeru eyo abasinga banteereddeko ddala omukono ogw'amaanyi okufuula oluyimba lwa finale ensonga kuba olaba lukula buli lunaku lweyongerako era nsabira ddala tulutereko ddala amaanyi tugende ku YouTube channel tusubscribing YouTube channel ekosa manya ki Amos Lovinz spelling eri AMOS Lovinz liri LOVINZ Lovinz Amos Lovinz enyimba zonna wonna oba Facebook oba biki Twitter biki Instagram TikTok kwendi it's Amos Lovinz ne sound gyali yonna ku TikTok buli luyimba sound gyali twamuteekayo buli wamu. Industry gisanze otya mundalira mu ngeri y'ekikokola manyi industry erimu ebintu kusomozebwa kungi kusomozebwa kikosanze owa birungi mu ebiri naye mubamu n'okusomozebwa mu kaseera kobaddemu akatono oba gwoyita ku mukeeka. No challenges mweziri naye nga nze bwenkuga challenge bebikono bingi waliwo oliwo oteeka endongo oli n'agibagobya oba okitegeera n'agikugobya olwaleero bwe wayita enkeera wamala ojjiwuliramu nakukubira ate essimu naga yo gwe nagobye soko ndeetere kati tolina kuba na ntondo eva olina kulowooza ku kiki ekinene ky'oyagala mu maaso kubanga eva nze nga bwe ngambye tukulidde mu nnaku nnyingi oba n'ebizibu bingi naye ki kyoyagala mu maaso kyekisinga obukulu kyoyagala mu maaso kyekisinga. Nali mpulirizaako muganda wange omu ku bannaffe abali ebweru wabayise oba otya abakola ebweru ba house managers yali annyonnyola n'agamba nti ebbanga lye bamalayo b'emyaka 2 tolowooza ku bubi obuli mu nnyumba eyo wabula ebiseera ebisinga lowooza ku kiki kyoyagala ekyakuleeta mu nnyumba awo naye nkajjamu ekikwenga ekiba bwe kiti bwe kiriseza obulamu era bwe bulina tujja bafunira kayimba akakwata ku baana abo sirina lutalo taata tubanoonyeze kayimba awo tubaweeyo hiiti abo babeyagale sirina lutalo basambaganira mu biyumba sirina lutalo anti katwabasudde mu finale yawe yo bagiwulire eri mutambula naye nga amiina kitiibwa kya Mukama weewaawo. Lovinz Amos Lovinz gwe tubadde naye nako olwaleero bingi byayogedde olugendo teluba luwanvu teluba lutono teluba lumpi kisinziira okozeseza otya akadde k'olina mu kaseera ako okufuuka ki kyoyagala mu maaso. Ebyokuyiga mu ebiri bingi yigamu omwana ajja mu industry okuyimba ki kyoyagala otegetinze eki bw'oba ofunyeemu ogenda kikuuma otya okusigala nga oli relevant eri abantu audience gy'oyimbira. Njagala Amos nga tumaliriza bugambo obusemba eri abawagizi bo ababuulire handozo zonna tumuuzike tuve wano obudde kabanga kabadde kawanvu. Nze kale nja kusooka kubasaba obuwagizi bonna gye bali mumpa omukono ngera bwe mugumpadde tetujjaako kigere kubanga tuyigidde mu bakulu baffe oba baawo bye baasobya ffe tujja kutereeza mpola mpola kubanga we muli okutuwabula bambi mbasaba obuwagizi bwammwe mbayimbire ate nyimbire n'eggwanga lyange wewa byebyo ku kamera mbadde ne Aziz Magicale omusajja abeere Kosovo musajja we Kosovo mulaba yenda bw'omusanga ku masengere tobuuza gy'asula Kosovo era abalabika abeeyo tubeera naye wali ku program sumulula ku makya tuyiriba ku street wali akuba kati wiiki eweddeko nziramu okukola naye nga wayiseewo wiiki endala nga 2 tuddemu tukwatagane kati agenda mu luwumulo omwana oyo yasoma bulungi sebo kati leero tagenda kuddamu kukola paka wiiki 2 nga ziyiseewo kukolera obwakabaka sebo si kyangu kati amaanyi alina amangi ogola kati agenze mukuuma namufe tusigala tukola kati mulaba nti ayingidde weekend empale yeeyo
idi yaddi wai ku idi kigwa kino okugwa tugenda bera ne mukadde ku idi ekyanti okimanyi amateeka wali wonna mukadde kati era mukadde kankugambe ku kino ku idi tuli ffennaawo idi genda kujja Baida we nina omukyala gwenoonya nedda gwenoonya baba divorce manyina nze oli eyava ebweru ne bamugjamu ensigo oba yekyo amawulire nali ngalaba mu butuufu nali ntuddeawo ne ŋŋamba tulina abannyinaffe bangi ebweru abamu batubeeredde nawo mu bintu bingi donti byotasobola kudda wano munoonya Mungu ansaasire musinkaneko katusabe mukama oba tonaamufuna ettulyo olina ettu tulirina obadde omanyi ki era nze badde mmanyi nti nno gwewuwo omanyi kati mwe bannama ku celebrity track awo tusobola omunoonya tujja munoonyaako celebrity track tewali muntu wano atafunika kale kasita kati enyeri joze katozzemu ne tuli aziizi Azizi waliwo ennyini wali era wemudda wali ku kamera kale wete otunzise Amos Lovinz nze nkubuulira kino nti bakakitaffe okututulugunya si yenkomerero tuyigiramu bingi mu mboozi ya Amos ndowooza tuyiza ebintu ebyenjawulo oba omwana oli oyinza okuba nga kino kiraba naye nga wayita mu mbeera eyo omukyalo essaawa eno otuuka n'okula ate ng'akwetaaga mu bulamu buno bwe tulimu kitegedde so twebereremu buli omu abereremu munne tujja kuwangaala nnyo nze bigambo binge tebiba bingi bwentyo bwe ntambudde ku Instagram nze Devotion Matovu ku YouTube era ku nsanze kuno ku Celebrity Track ojja kumufuna bulungi ku Facebook Devotion Matovu UG era enkadde baagibba peegi abasajja banimba tugenda kuwa ssente n'entwekayo ne babbanzi sadda mugira mpere bulungi mweraba